eyo business teriye gisinga mu Uganda. Ya nchitegeera naye. Ontegedde. Nchitegeera naye kubanga taka nelikola sente. Ani agenda okuyambako okukola ebintu kubanga nkakasa gwe tosobola bikola ebyo byonna. Mbisobola. Naye ate nina kafulu. Ani oyo kafulu? Kinene tomumanyi. Kinene kimanyi mukubi wa buloka eri mu kigundi. Kakati ate mukukola yamma kuba buloka ze bumba. Oyo mukukola esigiri amanyi okukola 99 naye nze gye mwagala mu bya sigiri kuba sigiri zasinga okutegeera. Asobola zikola. My God. Oyo kinene akola esigiri nga 15 mu ssaawa kafulu. Mu kafulu owaddala. Ya kafulu. Kitegeeza nti bw'ofuna kinene nze kati njagala mbeere kinene mukozese abeere mukozi wange. Nze nga nze ndi mu maketi nze noonya abagagga nze noonya ziwoteri ezaagala amasigiri. Oyo kinene bwe ngenda okukozesa era agenda kufuuka mukozi wange nayogeddeko nadda naye. Nayogeddeko dda naye ne mugamba nze ngenda kunoonya ssente era etamanyi bwe namugamba ninaze ssente. Muntegere bulungi nnyo kati yala mukozesa abeere mukozi wange ye banga wakolaki kati nze bwonfuna ezo miliyoni zange 5 nange mbeeko kyenkola. Mukwano gw'omugagga bandaba ndi mukwano gwo ate oli mugagga nze nembeera ng'osira kyenkola okitegedde. Kakati nze mukulaba okwange basi kyagala kuswaza kyagala kusaba sente njagala kati ompe sente ngende mbeeko kyenkola ngaggawale mbeerewo. Mukulaba okwange wandibadde oba oyiyayo ekirala kyokola. Iyayo ekirala kyokola kubanga ndaba bizinensi eyo teweetawaanya. Teweetawaanya. Kati gwe kyoba okolera teweetawaanya. Kati wulire nze kyoba onkolera gwe kwata sente zonna zoba ompadde kuva ku miliyoni 3 ogenda ku miliyoni 5 otegedde gwe zimpe nze ngene nkola bizinesi nze serezo ngena zikuddira nga nfunye amagoba nkuddize serezo gw'omanye kale kalompoze bwozi eyo bizinesi ekola bw'otagitegeera sirina sente ojja kunsonyiwa. Togenda kumpa sente? Sigamba nti sigenda kukuwa naye sirina bubeezi sente. Tolinawo sente? Sirina. Bw'onoofuna tonagikola? Tujja gikola kuba ndaba bizinesi nze mukwaba okwange tekola genda okole birala. Omuntu omala agenda okuwa sente ogenda kwonoona sente z'abantu. Mbale nane meeting endala wano kati sijasobola kukuyamba. Togenda kumpa sente? Sigambe sigenda kukuwa nkugambe sirina sente za kukuwa. Nsonyiwa Steven sisuubira kukuyamba kuba business idea tekola mukole ebirala. Kale kagende njiye kangende mbeko byenjiya ndabe kuba tusobola okudda nekolaki. Kale bw'oba odda kukya masigiri todda. Sidda ku masigiri? Bw'oba odda kukya masigiri todda. Kale kangende. Kinene kinene njagala ompulirize bulungi. Ekolera maali abugira Kinene wanye mzee jangu esigirize mbadde mulina okutwala eri ebusiro mwazituusiza zigendeze busiro zigenda ate kusomero ya William Emitiana ebujuuko manyi ezo zagenze batwe masigiri ameka 225. kakati esigirize mbadde mulina okutwala ebweyogerere zo zatuuse emwaka bwevaayo yeteza William bweddange twale ezebweyogerere ngetwala ezebweyogerere kakati obuzibu bwe tulina nti esigiri entwagitesitinze bulungi naye eno gye twatesitinze obulungi naye ndaba oba eno yo muje baliko muli mutya sigiri mpya kimanyi zakatu sigiri mpya magezi mapya twakagayiya magezi mpya nagayiya amagezi amapya g'esigiri zino so zino sigiri twali twagala muzettanire nnyo zino sigiri oziraba ziriko garanti ne waranti bw'obaako ekizibu kyonna kyofunye ng'okyali mwaka gwa garanti ne waranti ono ye kafulu wazo nga bwe nkugambye akuddizaawo mpya anti zigenda kwa mune mu wote emyaka giri egi bw'oba wakamala ko gwa waranti
ng'otandika ogwa garanti kati mutwale mu store kalungi nnyo mutwale mu store omuwe eno gye weetaaga nedda sinene linako omuwadde sigirime omuwadde sigitaano ok kale sente kale tsoke kakati kati mbadde kugamba kati bwobanga tolina abantu bangi Jebale emirimu. Jebaleko. Mwebale tunda amasigiri. Gakola. Wade gakola. Kinene. Wanje se. Gwe bade bancho ina amagezi. Nina amagezi se. Twayogera tutya. Yose bizeje twatugenda okukola. Ntawa kutula. Sa kutula ntya. Nagende wono. Sa mumpe. Osewa mmeka. Kyagwa kitya. Filimu yako. Ate kyagwa kiti. Ati kyagwa kitya. Kyagwa kitya business yeno. Wangamba otya. Ana kugamba ntya. Wangamba sigirize zikola. Wangamba sigirize zikola. Toyesaba na bikola bya kisiru. Last wazikola. No technology. Last wazikola. Hino nunga bantu nga muli bantu wazibu. Wangamba business eno tekola. Nagamba nogitandika butandisi. Nagamba watekola. Mwabagagamo mugujuba na ku buli kintu kyonna buli kintu mwalo kirya. Kino na oli akuzana. Kakati emirimu gyokola wajikudeka gya office. Oli mukuga sigiri. Gwe nyabo. Okulako balina emitima emisa. Customer Steven. Mbadde nkusaba genda okole emirimu gyo. Genda okole emirimu gyo. Tetuli bafere. Naye ate oli muganda yodobo tibaga katimako kaavu. Kaavu eyavuyavu. Ate kaavu kati bino bibyo. Bino bya business eno idea hiyo. Oyo mukozi wo. Oyo mukozi wo. Oli mukozi wani? Ndi mukozi wo se. Oli mukozi wani gwe? Ndi mukozi wo. Ndi mukozi wo. Kuki? Eno business yani. Naye gwate gwe wunyiza nnyo. Gwe kinene nakusanga mu buloga nenkugamba kako. Nenkusalira amagezi nga bakatandike sigiri. Ono nakujjaira akuleeta. Andi te wakutula. Kutula ono yagala be kutuzanga abantu business tekola. Tekola. Kakati sebo kakusikira business endala. Emisota, ennyama y'emisota etambula. Abachina baagala ennyama y'emisota. Abachina bali ennyama y'emisota kakubuulira. Bali ennyama y'emisota ndoze nkyogera kera misota. Njikuleetere. Ndikanze nkole business yange. Onyingide mu business yange. Eno kati ennyama y'emisota naye ekola. Abachina bali ennyama y'emisota. Era kati bw'ogitandika ate ojja gaggawala zino sigiri zitambula. Ono kasasiro. Ennyama y'emisota. Ate giri wano mu Mabira Forest. Miyitirivu. Obadde kyokitondeka n'enkola. Ndeka nkole business yange. Wakitondeka njoga zaaki. Business y'emisota giyingire. Eno yo. Ate eno yange. Nga bw'okoze eno. Naye emisota gitandika. Kinene ogira otunda kanzije. Gira atunda ki? Ogira otunda kinene. Kalina omutima omubyako. Kinene saagala okkiriza abantu tamanyi okubeera mu business yaffe. Tomanyi. Katukole. Tomanyi kinene. Oyagala sigiri. Tomanyi. Nkumanyi naye okulaba bulabi. Kasajja gwe. Alaba ate kagenda. Esigiri banange esigiri ezikekkereza.